Kadama TV, Kadama alina ebintu by'ayagala okubeera ng'atangazaamu okusinziira ye ku ntegeera y'engeri ebintu gye bitambulamu eyo gy'akolera. Ko kati ekirala ku audio ze nali nalabako eyo ku WhatsApp eza okukozesa omunnyo na biki. Kale mu butuufu ebintu bino mbabuulira abamikwano si bintu byakweraguza oba si bintu biki naye era nga bwe kiri nti buli omu alina omukisa kale buli omu alina omukisa gwe naye mbabuulire bino ebintu bikola. Kale tetujja biteekako nnyo ssira era tulina okusabako tulina okwogerako ne Katonda affe mu buli mbeera naye era mu buli ngeri yonna Katonda ayamba oyo eyeeyambye kati oba olina okweyamba ate nga woosaba ne Katonda n'akuyamba. Kati nze engeri gye nkozesaamu omudalasiini ogwo nagukwata nze kennyini ne ngublendinga ne nguggyamu obuwunga ne ngutabula mu kizigo kya vaseline ne mbeera nga ngwesiiga buli we nnaamala okunaaba buli lwaggulo ku makya ngwesiigako mu feesi olw'eggulo we mmala emirimu gyange ne nnaaba ne neesiiga omubiri gwonna ate omunnyo ngukozesa okusiimuula ennyumba. Ate omunnyo sigukozesa gwokka kubanga mikwano tosobola genda buli kaseera noono n'omunnyo buli kaseera noono n'omunnyo guyinza n'okuggoba bakamaho ne bakubuza omunnyo guguggwawo gutya okitegeera. Kati omunnyo oguteeka mu sabbuuni yennyini gwe okozesa okusiimuula tabayinza na kumanya. Okwata munnyo gwo n'oguteeka mu sabbuuni kale n'omusundamu bw'oti ne gubeeramu n'oteekamu n'obeera ng'osiimuula. Nze bannange mukama wange yali muzibu nnyo ng'ayomba bino biri naye baneesinza balimba. Mukama wange yakyuka ebintu ebyo bye neesiga kabeere musajja oli ng'omusajja awuliriza nnyo mu mukyala buli kyayogera naye kati ewaka tewaliiwo mbeera nti ate kino mukama wange ne wadda nga mbadde sirina kye nnaakoza era mbuuza obedda okola kino naye mbadde mpumuddemu nti tewali buzibu naye nga luli abaana kino abaana kiri era abaana bennyini banteekako egundi kino n'oba tewakikoze ggwe naye kati ne bwe bagamba maama loozi kino tebabawuliriza okitegeera. Naye nga bambi bamikwano kyekyo kye mbadde nninga kyenjagala obbagamba. Ndowooza byebyo Mr. Kadama neeyanziza nnyo neeyanzeeke weebale nnyo okutubeererawo wamu n'okutuyamba. Tukwagala nnyo tukuwuliriza nnyo era tukugoberera. Nze buli kaseera we mbeera n'emirimu gyange nga ndi ffi mbeera Kadama TV era mukama wange olumu ambuuza ye bannange obeera nga owuliriza biki bino anti olulimi talutegeera naye buli kaseera mbeera Kadama TV. Bane Kadama TV tweyanziza nnyo tweyanzeeke tubeererawo n'okutuwa omukisa bambi abawala bonna abali eyo mbaagala nnyo batumidde mwekuume mpozika ate n'ekirala nti abantu abamu kale mulina oba ngambe nti mulinamu cameras mu nnyumba kuba kati nze muzina eno mwene ennyumba mweziri ekintu kyonna ky'obeera okoze kamera zino baziteeka ku masimu gaabwe naye oba wakikoze ku makya obaddi basobola okukikebera ne bakiraba. Kati mmwe abalina cameras kale mulina okubeera nga muli beegendereza naye temulina kutya nnyo nti ate kamera kino nti ate kamera kiri no. Bano abantu babeera bize babeera bakola tebalina budde bwa kubeera ku mirimu ate bakubeereko no. Abantu abalina kamera ebiseera ebisinga mutya ne mugamba oba kino gwe feelinga free ate bw'oba okola ekintu kikole nga agamba nti tewali aliwo tewali andaba naye bw'obeera ng'ogamba bayinza oba bandaba ate nnyinza okukola kino ate ne bansanga ne bakola kiri nedda. Okuggyako bamikwano bw'obeera osazeewo okwekonekitinga making sure nti teweebeezaako nti obeereko nga mukama wo yakuwadde kubanga mukwano singa mukama wo gana amagezi go ngezezaako gabawa naye ate olina okubeera omugezi kubanga ate singa mukama wo anaakusanga intaneti zino so ekyamazima za bbeeyi abajja kusasula ssente nnyingi. Ekintu ekyo mukama wo aba nga takwatakwata ku ssimu yo nga ng'omanyi nti mukama wange essimu eno tagikwatako osobola n'okukwata mu kagundi ako gwe n'okapulesingamu bw'oti n'olaga nti eri off naye nga kweri era ng'ojja kuddamu ogenda okapulesingemu ebeereko. Wabanga mukama wo takwata ku ssimu yo osobola obutagigirako ddala n'obeera nga gw'ogiggyako n'ebeera waneraga ofu naye nga osobola okuddamu n'ogizzaako okitegeera mikwano naye nga mwegendereze oba obeera free okumala okwogera ne mikwano gyo n'ogiggyako
kitegeere n'okijjako bomala newezzaako kale mbaagala nnyo bamikwano mweraba kaakati mpoziko nekirala Mr. Kadama TV kyembadde sigambye nti abawala oba ngambe nti bakadaama engeri omulaba omunnyo ogwo ng'ogyeko gusimuuza abasinga mu kuteekako wansi wa ppiro ngambe nti ng'ogenda okwebaka oguteeka mu kantu ne weebaka kale abafuta ku biruuta ebibi kubanga nange nali omu bo naye kati ebintu kale byatereera byakyuka ne wembeera ngenda okwebaka nengwetoloozaako awo wensula bwentyo naye munaye Mr. Kadama TV okuba we natandika okukozesa omunnyo guno munaye waliwo embeera eyantabula ewaka bakama bange bakristaayo era basaba naye mukama nabeeranga bwe mbeera ndi free nga neeteerakooko ku gundi nensabako oba prayers ezo nempulirizaako ku YouTube naye nga mukama wange akifasiti teyakifaako naye nagenda olaba gye byagenda nga kimuyisaamu bubi era nga kimunyiiza nga tayagala biwulira obeera owuliriza biki weefuula amanyi nnyo Katonda era biki naye namugamba kirinamu buzibu kyokubeera nga mpuliriza essaala tekirinamu buzibu munange n'akirwanyisa nga bwansanga njiri mpuliriza essaala oba ndi mu kusaba nga kale sigamba nti efukamidde nsaba naye nga mpuliriza ng'anyiiga nga ŋŋamba bikyeko biki neŋŋamba naye ki omuntu nga mukristaayo ng'era agenda ne ku kyaki lwaki abeera ŋŋamba ekintu ekyo saakifaako saamukaayanya manyi bano abantu bwakuteekako empaka ate naye tomuteekako mpaka gw'osirika n'omwesonyiwa n'okola ekyo kyayagala n'okivaako n'owangaata kindudde oba ekitakulumye kakati munnange Mr. Kadama nga ntandika okukozesa omunnyo naye munnange ebintu byatabuka nti we natandika okukozesa omunnyo munnaaye abaana baatabuka nga abaana bazuukuka ekiro abaana bazuukuka ekiro naye nga bwe bazuukuka badduka eno ate gyendi bazuuka badduka eno gyendi bazuukuka ekiro 8:00 kubanga leero ono wazuukuka enkya oli n'azuukuka babeera batambula mu nnyumba ekiro kubanga omunnyo ogwo wemba nnyingidde ekisenge kyange nguteekawo ku mulyango gw'enti ne wensula era nguteekayo ne ngwetolooza ekitanda ne ngwetolooza bwenti obuliri bwenti ne wansi wa ppiro ne nteekawo ne munaye Mr. Kadama baana bajja ekiro mu kisenge gy'ensula nga bajja bano nga bakambule omwana n'omutunula n'omubuuza kiki lwaki ozuukusa ekiro kino nakugamba njagala kwebaka kati abaana munaye baagala kwebaka mu buliri bwange kati obuliri jjukira nze mbwetolooza obuliri buteekamu omunnyo bannange ebintu si byangu kati mpoziko ekintu ekirala nti omunnyo ogwo obeera nga ogwetolooza oba obeera ogenda osula obeera gukuyambako bano abantu babeera n'ebintuntu byabwe biyinza okukuyambako ate era osobola okuteeka ne bayibuli osobola ogiteeka woosula emitwetwe obeera n'obudde n'osomako ogenda okwebaka n'ogiteeka emitwetwe era esobola okukuyamba ebintu ebibi okubeera nga tebikutuukako okufuna ebirooto bibi bintuntu weebityo bw'omala okusabako nga bayibuli ogiteeka emitwetwewo era n'omunnyo oguteekayo era tekikugaana oguteekayo obeera ng'ogenda okwebaka tosobola kufuna birooto bibi kubanga munnange nze okuba natandika okukozesa omunnyo munaye ndaba ebintu byesitegeera mu nnyumba ebitaaliwo tebyaliwo Mr. Kadama TV nze olunaku ebbanga lye namala nga nkozesa ogwo omunnyo nga bwe nakunnyonnyodde nti abaana ne batabuka nga tebabeera mu mbeera ze zimu ze baalimu baguwumuka ate badduka badde eno gyendi bazuuka kiro buli ssaawa 8:30 lwe bazuuka nze nkebera ku simu yange nga ziri ssaawa 8 oluusi bazuuka ssaawa 9 neneebuuza kiki ate bwe bajja nga baagala kusula mu buliri bwange nebagamba ajanga tugende bamami tebaagala genda mama baagala kwebaka muliri bwange neŋŋamba oba kiva kuki naye nze nga nnyiikira kuteekayo omunnyo gwange naye munnange embeera yakyuka